Lubalusewa TV mazima ku mazima. Kati primary chi echinfulo wakabi awo ngatuse mu P6 awo nateka ngo kumayiminga no okuva P5 awo P6 nateka ngo kumayiminga nyimba za Rocky Giant. Kati abana bonana ngamanyi nti nze Rocky Giant kuba mumpulire utaka Uganda la fipanda gwasila nyiva mu kitanda stories za kupanga kuna matata ke kasela kapandule bigambo mu Luganda propaganda pitidde mu ghetto ngo yendo jenfunye ebisella gwandabo bubi kusekera domola bisella nokundaga nugumu bekola olagabulela Uganda Kampala fetuka yenze kankugambe kigambo kya sirinji kirabuka akuna muchezo tuzinonya mu bulungi ne mu bife no kubawo. Sende designanga value kumanzo nasomera ngo natangiye okusoma nga school fees wa 10 nga kwe kuli nezo obuji 10 mmeka nya nega kuliko n'obuji kuliko nezo obuji ate nasomera masomo mu kusoka agaba katuliki nga tumasima sende z'endobolo sima building fund kagali nga byonna kali nga babizingiramu 10 mmeka nera situnga abana babagoba bwe tukubanja ebiri akakaga sima ebiri olukaga togenda kukola bibuuzo so kogamanoza embero gitegeere munanga akati ekikumi kyankubye emiggo tugati sendeze designanga value kakati kugama ngendo okuvaayo ngekyamazima kinti navayo kale nkuze mu kuba mali emyaka 3 nga sisoma kale ngendo ko mweno nga abana benasomanga nga abasinga bali mu P4 watolokana nganze ne mu P1 awo kale banga linamala nga soma kati nkoma weno okusoma kati ntandikira okugundi ku Rwanda Church of Uganda Primary School kati ntandika okusoma awo kati ngendo kulanga abana bensoma nabo atenga bana batate nze ngandi mukulu mukko kati nga bampita jjajja wa P1 nembulanga ebyo kusoma mbiko ina ngamuze ntatu mente esiga kuddamu kusoma tate wa kintu bwana kusoma obuvuma atenja bokuba nanga ato ina kulwana to ina kubera violence bicho ina kubera mukaka mune mugaye ebisayo ko ina ekiwago juga kado omuntu avudde ku lubimbi kuba fe twaberanga mu nnimiro okuva ku macha muvosa 12 ez'olweggulo ebutambala ntani go kubera ngasoma ne kalengera bana kalenga bakuchojja kadi bali abali mu kirasi ziri eri eza waggulu bagane uti namwe mulinganga kiri kijjajja kya P1 mulinga jjajja kya P1 nga bagereza kuggwe kadi nenjanga nkola kinenjanga struggling mpola nsoma nga byensoma sibitegeera bulungi ntuuka mu P2 edanga bampalula buwaluzi kadi ntuuka mu P3 omanyidde ndanga wuzizo webale nnyo ntuuka mu P3 obongo butandika okupiikinga mpola bupiikinga butya nasenga wange bamuyita Amina senga yagana najja n'agamba nti Sharifu onasoma obulungi mu P3 ngenda kugulira akagaali ng'obulamu bwange njagala eggaali. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Tukwebaza gwe wena kyatwekomidde kwano ku Lubalusewa TV tukwebaza mwaka ensuso. Lubalusewa TV esangibwa ku mikutu migatta abantu okuli ogwa YouTube channel Lubalusewa TV, Facebook page yaffe saako ne TikTok. Mwebale nnyo mwebale ddala mwenna abatugoberera Amanyi Ajje Samuels wano ku Lubalusewa TV. Twebaza batekamu ensimbi abamatuga estates properties atenga begatira mu na band properties bano nga basangibwa matuga ku kizimbe kyabwe wa ofisi yabwe gisange ku mwali ogwokubiri ku kizimbe kya Lags awe matuga mu center wenyini matuga mu 12 ne soka togenda ateri ku mabanda enamba zabwe zesimu ozira kusikuniza fenga zitambula abala batekamu ensimbi beba Sweet Valley Islamic Day and Body Primary School bano nga basangibwa bombo degeya batwalira abana basobole okubanga baba bangula mu mangule nnungi ku seto nako lwalero ndiko n'omukukunavu abantu abambandi gavumenti Lubalusewa ina abantu bekyazanga mulabanga abavubuka abato nenga abantu bano betusikyaza bonna baba ne jenvudde waabwe atabadde mulungi ate Katonda n'abakwasizaako nabo ne bagattamu obwongo bwabwe ne babanga basobola okutambula ate ne bagenda ku step endala. Jukira nti abavubuka bano fe mu luzungu tubayita ba inspiring youths nti bo bwe bajjanga wano ku Lubalusewa babasikiriza abo ne babaagazisa okukola ne babaagazisa okubeera mu mirembe mu mbeera bw'ekyo nti bw'oba oli mu ghetto tofaayo osobola ovaayo n'ofuuka ow'omugaso. Ekyonooza mukitegedde olunaku lwaleero ndi muganda wange nze mweyitira Zenja agenda kubatubulira amannya ge tukatambula naye mpola mpola tulabe Zenja yaani atuuka ddi okufuuka Zenja era avaawa asibukawa
Zenja muganda mucholi musoga munyankole ani azaala Zenja afuse ensonga mu ggwanga ina kuzino ye musajja ekagwe nakamanyanga nvuuka muto ye muntu ekagwe manyi atalinyanga ku nnyonyi ayinza okuba talina passport ajja kuba atubuulira tamanyi na muganda yange mutamanyi na migration weeri naye nga atamanyi Olujamaika katugera kuba tumanyi yategeera ddi Olujamaika waba bakuwa akatabo k'Olujamaika ekyamazima tosooka kasoma olabako fiitiika migwa kati obigata tusanisa okulaba ku Lwaki TV Zenja man kale sewa mukama wange ajede vegan yesevo ya Amanyi eddoboozi nze Sharifu Ssendawula Sajja Muslim. Naam. Salaam alaykum Sheikh. Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Taifa. Taifa dunia. Dunia taifa fahimtum. Naam. Amanya Sharifu Ssendawula. Yesevo. Nga neddira nsenene. Nzalibwa omwami Kalanze Muhammad abanji gwamanyinga Kemedi. Kituufu. Yali muganda wange nnyo nga mpita linnya ki? Yakuyitanga Manyi ganjegere. Era onakulegulo nadde njugako ne Kasimu. Nambuza nti ndudde okulaba ku bantu bema tuggeyo gundi akyaliyo eroje ne muga eroje gyali ate Manyi ganjegere bwekiri ne muga gyali ajere viganiti ye ne muga gyali tukwajja mpolampola tuyakola ne TV namba lubaluseewa bwekiri n'agamba amina omugamba n'atugoberera ebintu bibeerako yesebo mpozi mbadde nkyeyanjula yesebo amanya go mugategedde Sharifu Ssendawula ndakuba nti najja ne neyongerako erya King Zenja Oyina koyogera kali King Feed King Feed Mike abakyoyo abera kabaka microphone oboka tegedde abanye abana ononna bajaraga ati noti inze simaya bikize ndi kabaka mukanika era zo Bombo Road biki mbawulire ebiwe bityo sima muze nambe mwana ku Bombo Road simaze namba meka nze sina namba yonna oba namba kyoba nacho walanze ndi kabaka wachi mu luzungu n'okivunula nti microphone king mu Jamaica King Feed Mike Olowooza Olowooza they are around the thing for the paper them airway okay yeah man nako kunywa katuse bajiri alhamdulillah andele Summit Gardens buli kimu kikutusibwa ngo Summit Gardens obulango bwembulya nnyo kubundi ku Voice of Matuga Community Radio okay yeah kirungi twali tukyagenda maaso mpozi obadde mbuza nti erinnya lya Zenja obadde ogenze wa taata tetunadda wa maama mukadde wange yoyo Kemedi nga yanzaala gyali mulamu n'omukadde maama gyali mulamu maama amanya ge tugugidde Kasumba Rehema naye musiraamu naam Zenja yesebo asomerawa atandikirawo entambula ye y'emisomo kati natandika okusoma wali mwaka gwa 1996 we natandika okusoma ku muzikiti nga waliwo akazikiti kali muzikiti mpula bakaita kakazikiti anti ekyakesanga akazikiti nti kali kazikiti katono nnyo ate nga kakadde kuba kaliwo mu myaka giri eri emyaka nga tebatanaka kuzimba gino mizikiti abawarabu gye bajja bazimba kati kaliwo nga kazikiti nga katono nnyo naye ate ng'olwokuba nti abasiraamu population yali nga atono nga baggweramu nga bajjamu bulungi kati we natandikira okusoma then nenvaawo mu 97 awo wali essomero balitanga parents omwami bamuyitanga Sennoga oba akyaliyo bayafa awo emabega amafuta ga best kira mu 11 wesomero bajja parents nasomera okuva mu mwaka gwa 97 98 kati wenvaawo nensooka ŋŋendako eyo ebutamba nsooka nimeyo entangawuzi okumala emyaka nga gigi ate nga sisoma olwo ebutambala ogendayo mwaka ki ebutambala nagenda mu 98 ng'oli mu kyakumeka nali mu P1 ng'otegeera owa P1 asoolima entangawuzi anti kakati oba wali ku busibe no eyo sijja gendayo nnyo naye kugakati ng'omanyi ebiseera ebyo kugakati ng'omanyi nti bakira okunkozesa emirimu ku myaka egy'amaanyi oba okitegeera kakati kugamba ngenda okuvaayo ng'ekyamazima ki nti navaayo kale nkuze mukuba namala emyaka 3 nga sisoma kale ngenda okomweno ng'abaana be nasoma nga abasinga bali mu P4 watolokananganze ne mu P1 awo kati ebbanga linamala nga soma kati nkoma weeno okusoma kati ntandikirawo ku gundi ku Lwadda Church of Uganda Primary School kati ntandika okusoma awo kati ngenda okulanga abaana bensoma nabo ate nga baana bataate nze nga ndi mukulu mukko kati nga bampita jjajja wa P1 nempulanga ebyokusoma mbiko ene ngamuze nti taata omanyi esiga kuddamu kusoma taata lwakintu obwana kusoma obuvuma ate nja bbukuba nanga ati tolina kulwana tolina kubeera violence bicho olina kubeera mukaka nemuga ebisayo ngo ine ekiwago juga kati omuntu avudde ku lubimbi kuba ffe twabeeranga mu nnimiro okuva ku makya muva saa 12 ez'olweggulo ebutambala
kati time netuka muri kundangauza shame zata naam time netuka kugamba kati ngazo obulamu bwa kati nga namanyira bino by'amaanyi kati nga bino ebyempola empola sakolaki bwe baga nti omwana so kuba omwana muno oluyino loza basi ye muyiseeko webale nnyo nze nga so kuba ebiseera ne munne Mungu yatusaasira nenga ebiseera ebyo kugala byali bizibu mukko nenga before nga sinaba kugenda eyo Butambala nasuka ningera ku St Charles Lwanga Matuga Primary School nensomayo kondoza nasoma ko tamu yalingemu awo never soka okuva ku St Charles kugenda eyo Butambala kale okuva Butambala mu komo natukira Lwadda kati ntandika okubeera nga nsoma naye kale era nga baana kale nga bakukyojja kati bali mu kirasi ziri eri ezawaggulu bagana nti namwe mulinganga kiri kijjajja kya P1 mulinga jjajja kya P1 nga bagereza kuggwe kati nenjanga nkola kinenjanga struggling mpola nsoma nga byensoma sibitegeera bulungi ntuuka mu P2 era nga bampalula buwaluzi kati ntuuka mu P3 omanyidde ndangawuzizo webale nnyo ntuuka mu P3 obwongo butandika okupiikinga mpola bupiikinga butya nasenga wange bamuyita Amina senga yagenda najja n'agamba nti Sharifu onaasoma obulungi mu P3 ngenda kugulira akagaali ng'obulamu bwange njagala eggaali nanga ngenda kugulira akagaali oba eggaali ojagala kuba nti wali entangawuzi wazisombesanga muntu kati oli akavugirewo ku ggaali webale nnyo kakati nga ekinjagaza eggaali walinga oggayi yasombanga amazzi ga ssente ggaali oyo bamuyitanga Musa kati Musa asombanga amazzi ga ssente ng'abeeramu n'akasente nga Musa omuntu gw'osanga alinamu emitwalo 2 naye ng'emitwalo 2 egy'ebiseera ebyo zabanga ssente naye nga ye agatinozi ene ggaali yenfudde buli kimu kanange ne pulange ekiroto kyange kyaggula ggaali nsombe ku mazzi ga ssente mpeze ssente nnyingi ng'eza Musa oba okitegeera senga we yangamba tingenda kugulira eggaali nafiira mu bitabo era kati tugenda P3 ng'ofiira mu bitabo yesebo ng'oli bayizi tugenda okutuuka okugundya ebibuuzo bya third term awo na performinga bulungi ndoza nali wa 6 awo kubana balinga 120 weewatyo kubanga edda primary zedda ngomanya asomoga government nga kirase musomera mwana kumpi 10 nga 2 kandi nali wa 6 awo kali ntuuka senga nga atuuka kituukiriza ekiroto kye yangamba nga ngulira akagaali kati mukungulira akagaali nga ngamba nti aleka adola kati kegulidde eggaali adoddako kwaga kikadi ebiseera nalinga njagala nnyo engatto zino ezaagu ne za canvas toyina nchacha biseera ebyo enchacha zo zaaliwo eziri nga tezibulamu kubeera n'envunza zaaliwo kati senga nga nti kati ngenda kugulira engatto ya canvas nkugulira ne topi kati ngebiseera nga twaganya obunene obukofira buno butopi nanga kati ngenda kugulira topi nkugulire n'engatto onakola obulungi mu P4 era P4 ne performinga bulungi awo first term second term kakati awo tuba tuli muguni mu second term awo biseera bye twasomera ku Zenji Thrompas oba wakasomako nakasomako the land of black people mu SST kakati tumala okusoma bulungi ku Zenji Thrompas awo ebiseera ebyo nga siwe netumire linnya lya Zenja awo nyini mu primary kwa kati time yatuka kati kiri n'ekimanyira n'enkyambala nti bampitani kugakati eso bampitanga na Alemani tuno omusajja wedde bebano ba Alemani baba bakuyeya nnyo ekitutuka n'okinoga leka nkireke nkibere kati ebisero kati waliwo teacher bamutanga madamu Anna yasomesanga SST kati yaleta kigundi kichati nga kubyeko ekifaananyi nga kuliko ekifaananyi ky'ekisajja ekiriko agooyayoya ng'omanyi bano abantu ab'edda bwe bafaanananga kati nange nembaga nti kakadi yenze omuntu owedda okitegeera nze Alemani nze Zenji Thrompas kati nenetuma erinnya lya Zenji okuva olwo kati ngendo tuko kumalako P7 nga amanya gange Sharifu Ssendawula abaana amu tebakyagamanya bamanyi lya Zenja erinnya lya Zenja wedi zerikula yesebo kati kusomoozebwa ki kuwasinga ofuna ngoli Butambala Butambala okusomoozebwa kunnasinga ofuna nti saafuna mukisa gusoma mu biseera ebyo nga ndi muto olw'ensonga nti eri gye nakulira kuga side yosaagala gendayo nnyo naye nga amazima gali nti kugamba nafunamu okusomoozebwa kwali kw'amaanyi nnyo lwansonga nti bankozesanga emirimu oluusi nze gye mbadde simanyidde ogeza kati nga okulimeza entangawuzi ate nga tetukoma kuzirima bulimi wala nga tumala okuzirima tuzitwala ate no oba bayitanga oba kyabadaaza nga tulina okugenda okuzitunda kyabadaaza mmanyi kati nga tuzirima ne tuva eri ne tuzitambuza paka eno ekyabadaaza ozitunda kati nga kukoma wanene ekiro mukomawo obudde buzibye mwabeerangamu amayinja gana amasongovu mu kkubo mujja bigere mu bikoonakona era nze temu yatukanga ebigere byonna tebiriimu njala okitegedde mukama wange so kwegamba kwekusoomoozebwa kale kwenafuna Butambala baba wanga ku ssente omanyi twalimanga mu kyalo eyo nga batera obbaayo ku kasente ka tiipu tukayita ka tiipu nga tolya
osaba sente tolya bakubuza emmere gy'olya yajjajja temwali balunze mu kyalo twali balunzi era kale nga tulunda otubeerako ne embuzi ente weebityo era nga mulunda naye era nga okolera kimu kulya abika gwe weesiimye tokuzeeko na step maamo saagala kugendayo nnyo kuba abeerako ku mutimbagano okwo abeera buli kimu seba ate agoberera Lubaluseewa TV agigoberera nga bw'okiwulira alina TV bbiri agoberera Lubaluseewa ne Vom TV era kasi agenda ku Vom TV nga ateri kiriyo nnyo ky'amaanyi ng'agenda ku Lubaluseewa kiki embeera teyali nnungi lwaki tolaba mwogerako mwogereko ebirungi ensi ebimanye owaaye kale yanjigiriza okukola emirimu kyenja okugamba by the way yanjigiriza okukola emirimu era omukyalo bambi mwebaza mbamuta Joel ya Nabunya step mamu wange yaliwo oyo ali awo step mamu wange azaala bano bapuusi wali awo tumuyita mukadde mukadde bambi yanjigiriza okukola emirimu ogamba yanshaping angero omuntu wayina okula era mwebaza omukyalo zenje oyingira secondary olwo zenje limaze okubeerawo butereevu erinnya eryo kyava ku kyoddyetuma erinnya eryo kyekiri kyeggambye wali emabe zenja kati zenja zenja it comes from the word zenji Zenji it comes from the word Zenji Empire Zenji Empire it means the land of black people sebo kakati ebisero kati okwanti abana bampitanga Alemani omusajja wedda kanentu katemu omanye sesingo oli wakutuuma ekinnya gwe oyagala mbu okirwanise bijito byagala bakikuyitisa fujjo ne kituuka ne kikola kine kikola era amannya g'omanyi mba amatu ganga gakwata nga bagabayita je gali agamuganyi Noli musajja mutiitizi kyokka ogambye okuva mpisiri ng'okuba eŋŋumi anti nga nkuba eŋŋumi anti kakati ebiseera biri waliwo temu omuntu oduuka n'okula kati atakulako ebiseera biri wabeera nga rasta wasibiranga enviiri wakulaba kati ne tuvuga ti yasibako ku nviiri agamba tekisoboka ng'obuviiri abusalako ennaku 3 ne zitandika omusiwa n'addamu n'azisala oba okategeddaako so okuga nti abantu tujja tukula ne tukyuka mu mbeera za bulijjo tikakati si kirungi kuyita muntu niikineemu ye okitegeera azadde abaana bakuzaga ti taata ffe okimanyi tibamuyitanga gundi oba okategeddaako oyingira secondary yesebo anyingira secondary ntandikirawo ku Highfield Community College ewa Jajja Joy twamuyitanga Jajja Joy director ffe bambi yafa may his soul rest in peace kakati ntandikawo senior 1 kati senior 2 ngenda nasomerako ku Samuyiga emaganjo kati waliwo temu yatuuka mu senior 2 nasomera amasomo galinga ga mirundi 3 nga bamanyi mu kirasi nenga mu staff room tebammanyi kati linda okatu wasomanga oluli mu kimwesu form 1 form 2 nenga bakumanyi mu kirasi nenga mu staff room mu office nga tebammanyi lwaki ati kakati twasomanga n'abaana nga mikwano gyaffe kati nze kusoma nategekanga zipate era mu matugga mu Mugombe division Highfield yesomero lyaso okuteeka beach party mu baana ba secondary mu masomero gonna agali muno mu Gombe nze nasooka okuteeka beach party nakolera abaana ba senior 4 party nga nze ni mu senior 2 nali entertainment prefect abazadde bagambye so nti kati abaana batanse batwala ku beach era kati Highfield kati yonoonese kati efuuse y'abantu bano kati eyinza banga na yaba malaya kati nga waliwo nti omuntu wagenda ku beach bo balabanga kipya nnyo nti beach ebeereyo banene abantu abaseegu okitegeera kwegamba kati ebiseera byajja bitambula bwe bityo kati wano muguni mu senior 2 kati naine emikwano mingi okuva amasomero ag'enjawulo kati nga bakyali nga ati mwana jangu osomereke ene waffe naffe jangu osomereke kati waliwo temu yatuuka waliwo omulenzi bamuyitanga Morgan yayitanga Mogi King kati yasomera ku ssomero bayitanga Hillstone yasaba no bagita Matuga Hills yayagalanga nnyo ngendeko ku Hillstone nsomerengayokko era nga wabeeraga nti noti oyo Zenja mukwano gwange ebiseera byo nga omwana nakasaga noti Zenja mukwano gwange oyo nga aba wakabi gasobera cruise ne Zenja oba wakabi nnyo ngoyizo wali wakabi kuva mu secondary mu primary kankuveeko kuva primary kati primary ekinfulo wakabi awo ngatuse mu P6 awo nateeka ngo okumayiminga okuva P5 awo P6 nateeka ngo okumayiminga ennyimba za Rocky Giant kati abaana bonna nga manyi nti nze Rocky Giant kuba mumpulire
utaka Uganda la fipanda gwa silanyi va mchitanda stole za kupanga kuna matata ke kasela kapandule bigambo mu Luganda propaganda pitidde mu ghetto nga yenno jenfunye bisella gwandabo bubi kusekera domala bisella nokunda gennugumu bekola olagabulela Uganda Kampala fetuka yenze kankugambe kigambo kya sirinji kirabuka akuna muchezo tuzinonya mu bulungi ne mu bife nokubawo zena we noli noyo fenna senti yetu gatta kati gomwe bafa kusekera domu biroto wake up zuku kakana kasera kakuyiya wajita nali ulala era abantu abanspiring abanskiriza okuyimba yali Rock Giant bakwa beba abantu chohola ndi bali bagandi bobe yanezenjo bawakabi kogati namayiminga nganyimba za Rock Giant abana ne batuka ne bazuulira nga ku radio ewabwe ne bagati mama oyo omwana ayimbeza nyimba tusoma naye nti omwana ayimbeza nyimba tukola ki tusoma naye kati nga niwano kati waliwo gundi ezajjanga muneno matugazi promotion ezo waliwo promotion ya Britannia biscuit webajiranga bonna webale nnyo kati ngezo promotion weza jezine mutieni bichi nganzo mu kubana baso okuwangulanga ebirabo na biscuit eno ogenda naye waka yesebo nga abana nga bazo kati abana bagolo wangula ebirabo munna mujjo abana bonna ne bulinnya ku stage waggulu kati sawa zenga zijja luvanyuma nze kasanja bwenti wana kasaba nengera ku madala nga nyambuka ate bonga bukkirira ngaze ate muchichi ate mulaga wanti ekyo kicho kizze kigenda bakuba ntia era bonga akimeshi wadize kasaninya group promotion ebirabo byonna biba byange bule bakula ngo olinya amadala gemotoka nga bo bakirira bonga bakiraga ate kicho kizze kizera kito wangule webale nnyo kakadi ebisede zeza wala jiwazi wangulanga ezawala janti zabanga za kiro ate kiro fenga tuba tuwebase naye nalinya ku promotion nazinanga muzina naga break dance nga abana tebagalabangako ekitundu kwe nali mbeera ebisede byo kati TV tezali nga common nnyo nti buli muntu alina TV ewaka kati ffe twalinanga TV koliko channel bagitanga East African TV channel 5 together tunawakilisha yali guni moto yabwe oba yali abatanzania baba na Kenya nenga bagitanga gundi East African TV channel 5 kati kwaberangako bano bagundi abo bano ba Michael Jackson kati ngeranga waliwo time yaberanga budde bwa kumachao kati nga kuberako gwo muziki kati ngena nenko paga amazina kati ngako panenga practicing amu wali eri nenduka time nentaniko kuberanga nzino break dancing nga tutebamula wonyola wanu buti so kati ebisede ebyo nga nenya promotion nenkola kinempangula ebirabo biki kali time netuuka ne bakwata ne batuma erinnya lya Mr Matuga bakutuma nenya Mr Matuga nga Matuga nze nsinga okuzina gamazina ga break dance nze nsinga okumayiminga ezo nyimbe za Rock Giant oba kyali kyalo nnyo nga abantu tebalinamu abantu balimu ne olwokuba tinotize nali sharp nnyo era dadwa ina mu kasente muzee kali yainamu era ku buyambi awo obutonotono ati tubuyita buyambi yainamu ko ku buyambi nga si nnyingi nnyo ne kale esolo okubeezawo family ye ezo zalinganga weziri we watyo era omundi gwe nasooka okulinya ku promotion bankuba emigga 10 nga 4 oli nnyo teri kugundi kubiduula n'otuswaza ovayo n'ogwa nga lebera kya kuvayo kugwa n'otuswaza kati ngaga nti mwana wanya wangudde nti mwana wa gundi ebisayo kyaliga crime kyaliga kibi lwasonga ati twabiranga mu community enti eri family ya gundi no family ya gundi eri family ya gundi ng'abantu beemanyi kati nga olinya ku promotion gati omwana wa gundi n'atuswaza kyekani omwana wa Medi omulabya amazina gazinye omwana omusiramu abana kyako bagenda ne mu ndongo abana bononisi owulidde kati ebiseera ebyo kati omulundi ogwaddako kati bankuba emiggo ku luno naye emiggo 10 nnyo zimanyi ati bakuba mu installment bagikuba lumu baso okukuba leero ne bakuba paka omwezi ogujja buli abakadde bedda bayiranga eki nga akuba leero nakubonereza ekintu n'akita enjabo tabuno omunyiza nga ajjuka ne kiri okimanyi ko wakoze ne bwoti nejjo n'oganda nakikola mwaka guwedde kakati ebisayo kati nga nkola kikati promotion yaddako yali promotion yali ya Omo yali ya Omo kakati ne bayita abagendo okuwangula era nezamu nennyayo kati mukunyo na wangula box ya Omo yali namba bamperako oba saketi kwaliko saketi za butto sukali bikiwe ebito ebirabo nga bagaba bingi ne bamperako ne t-shirt yawo zote bazirabira era olwa bituzo akakalenze nagenda neralika kata nebirabo mbigabe ngasagala byo bakoleki nenga ate obusiru juka buli twagera nga amanya go gwani nze Ssendawula Sharifu okitegeera oli promotion gwani nze Ssendawula Sharifu obera wa mami Kamedi mama utatawo kati kakati oyo ani ayogera
nga era nga ulingero Sharifu azeyo kati nze nga mmanyi jjuka ati kati promotion zaberanga kumpi n'ewaka olwoka kati ffe twabanga tufeesizero kati nga obusiru mmanyi ti emizinda n'ewaka tegikola tegituukayo kaakati olwavayo bweti navayo ne box abaana bajjanga bangu tuweeko kakati ntuuka ewaka kandese box ya omo ebirabo biki bansulidde nako olwatuuka mukadde olwannengera bwati nga nyambadde sewo ne t-shirt ya omo awo nze nanyumye t-shirt yali njeru olwatuuka maama nagobona mugende eri mwagala okubba ebintu by'omwana wange kati kwolwo banyaniza tebankuba kyeze ebyenfuna byavaddanga abantu babyagala goyo kujja gwe ne box ya omo ebiseera ebyo akapakiti ka omo kaali obaka nusu bibiri ebiseera ebyo akapakiti ka omo ebiri sebo sente zaali sene nnyingi ezo eddamanda gabanga ga nusu 10 akalobo k'amanda akalobo k'amanda kankubyako emiggo katanfe saasuula 10 ebisabyo nga waliwo 10 ky'olupapula banga ati no genda wama masalo ogula amanda bampe 10 n'akakutiya mu ngendo galeetera kali ngoma tutambula tuzannyo osaza abasaama omupiira owummuze wali kali na wummuza akakutiya n'10 ekiteka kuli kakutiya jukira kya lupapula empewo ekifuwa kikola kifuumuuka tugera tuzannya akapiira banga ati gono Sharifu bajja kukuba emiggo omu badde bakutumya amanda koze mpozi nziroka kujja wali akakutiya denera ya tinoti ate 10 nakitadde kakutiya kali ngwala akutiya akateeka mu nkwawa ngenda mbuka mama sala bampe yakalobo k'amanda agasena bulungi agateeka mu ssente jukira tetoyambanga pale ziri konsawo zabanga za luwuzi nekwata nti nkebera mu kakutiya nga nti kyeka zagudde eriwe mbadde nsambira akapiira ziruse misinde ezizeyo mmanyi nkisobola zisangawo kume n'abaana bedda babanga bagezi oli alabye 10 sente zidda zalinanga value kumanza onnasomeranga onatandika okusoma nga school fees wa 10 nga kwe kuli n'ez'obuugi 10 mmeka naye nga kuliko n'ez'obuugi ate nasomera mu masomo mu kusooka ag'abakatuliki nga tutuma sima sente z'endobolo sima building fund kakati nga byonna nakali nga babizingiramu 10 mmeka naye era situnga abaana babagoba bwe tukubanja ebbiri akakaaga sima ebbiri olukaaga togenda kukola bibuuzo so kugamba nooza embeera ogitegeereeyo munnange kakati 10 kyankubye emiggo ugati sente zedda zalinanga value kati ebiseera ebyo kati nkoma weno kugundi ku promotion balaba ndese bugundi bwa omo bungi nga tusana no boys akukumpi omwaka nga mulamba kali nga ngati leero nno wejjeredde kolese bineeno kati ogenda ngokuwangula genda ngo uwangule ebintu ebitegerekeka nga bwebi nga o mama akyuse mama olwo akyuse agawangula ebintu amangu ago amazina agakiriza webale nnyo okubaswaza kwonna akukkiriza naŋŋamba ne bano bayigiriza ekikuba n'abaana balimu ensonyi bano bafala kati tulinawo ono gwe bayita Seeka Kalanzi Seeka Kalanzi omanyi bulungi tulinawo Seeka Kalanzi banga ti ono Kalanzi olina okumugjamu ensonyi ayige naye okuzina kwegamba muwangule ebirabo bibeere nga wakati wete ebirabo nga bingiko bw'aba abatambulizeeko myezi ng'esatu webale nnyo si kataba batume buli wamu profession we yabeera zenja katugera kumulamu katono nnyo nejjukira ennaku z'omwezi nga 16 tulina Sunset wali ku Sunset Gardens wali abayimbi King Saha tulinayo Palaso Rema Namakula n'abayimbi abalala bangi ku mitwalo 2 VIP mitwalo 3 saako n'emmeza ya mitwalo 3 katuwumulemu katono tube nga tetukomawo. Naam.